sonze byebibuuzo bye mujjano ne mutujumiza mbujali yasimanya mugagga. Boss, we have seen rich people here. Uwe yagala kumanya abagagga, ask me. Kati n'olwekyo obugagga tebukulowooza nti ojja kumanyiira abantu. Okuba n'empisa kya butonde tebakisomesa mu ssomero. Ntitandika kumbuwazimbira maama we ennyumba kati tukole tutya. Ffe abaffe bazizimba dda. Byokoledde famire yo tolina bigamba nsi. Kwaffe tebitugasa. Oba maama wamuzimbira ennyumba oba wamuzimbira toyi ebyo ffe tebituyamba. Biyamba gwe na maama wo. Oba famire yammwe eri bulungi ebyo tebiyamba nsi. Sente zammwe na famire yammwe tezina gwe zisuza wadde okuliisa. Kakati n'olwekyo tosobola kukozesa famire yo kugiyamba kuba abanaku. Famire yo banaku. You are helping your family. Kati oyagala kikozesa okumanyiira abantu. Ensi si bwetambula. Wano tulina abantu bangi nnyo nga bazadde baabwe bazimba dda amayumba. Tulina abantu wano nga bazadde baabwe bakoledde okwanjula. Ng'omwana budget taata we yagiteekamu ssente. Kakati gwe nti wazimbira maama we ennyumba kuba yali munaku. Kati luyale kati ekyo tekikufuula ate mugagga. Kyongera kukakkanya. Abantu abamwekolako olugambo. Nze bandwepinga teri ayagala bimanya. Oba bakwatira mu nnimiro Namasagali oba muganda we ebyo tebitwetaga. Bale mubeeko n'ebintu bye mwekuumira. Nze nina ebintu bingi byenkoledde mamange kati nzije mbibagambe mbukati mwe mulaba nze mamange of course those are private things. Waliwo ebintu nga tebina ndagenda ku social media nga bina kuba private gwe mu mutima gwo gy'olina bikuumira ebintu byokolera baganda bo. You can't come here ekitegeeza wakikola kweraga. Nze olaba baganda bange abo nze ababeeza but they are your brothers. Baganda bato baddo bikolerana. So ekizibu ky'abantu abamu ababeera ebweru mwava mu byalo ne mugenda mu America. The problem abasinga obungi abali ebweru mwava mu byalo kati mwineeyo excitement. Omuno omusanga nga awaana passport gy'oli land title. Passport osobola ogitwala mu banka ne bakuwa ssente. Abantu abamu ne tebanoonya nnyonyi. Ekintu kyonna ky'otatwala mu banka kuwa ssente tokyewaanisanga mu bantu. Mugananga abantu bali e Bulaaya eyo they own square miles of land. Olaba ono omukyalo ono Kyamagero gwe yabba that lady oyo Christine oyo omukazi mugagga era mu bakazi be naalabye ebweru oyo omukyalo oyo Christine oyo Kyamagero gwe yabba oyo gwe nali nwanira nze sirabangako Munnayuganda ayina ttaka nga single-handed ng'oli nga mukazi ng'ayina ettaka bwe lityo. Omukazi ayina land titles nazikebera ku ministry ne muganda egwe lina ettaka lyonna olyagazaaki. Omukazi kyokka million 15 Kyamagero ze yabba mwe mwalabanga ennyingi. N'abantu abamu bagagga. People rich here. People own land. People own houses. Laba ennyumba y'omubaka Namuju ono gwe bakutte. Look at the house. Laba ennyumba y'omubaka Namuju naye bana abantu balina ssente. Kati oyo omubaka Namuju oweerwengo ennyumba yagizimba ati kagamba ng'olaba amaka. Abantu balina ssente mu Uganda. So mukomye excitement. Abali Uganda bali bulungi. People are doing well here. Ekyo kyonna yankibabuulire. Abantu balina ssente wano. Kati ze bwe mpulira nga mumanyiira abantu. Omuntu akuvuma agamba nga ye bw'ali omu America mukwano. Ffe tetulya wa Biden. Ate tulya mu America. Bw'ojja Uganda weeyisenga Munnayuganda. Omuntu bw'omuwa appointment ku ssaawa emu n'atuuka ssaawa 3 si musango. Wano jjaamu akwata essaawa 4. Wano sebe enguudo bazisiba mu 7 ng'ayitawo. Mbadde mpita ku Northern awo. Tumazeewo essaawa 4.
we are navudde ku mulime saawa 10 zabadde saa 10 bwe navudde ku mulimo ne kwata Northern bypass Museveni abadde ayitawo ne tuva mamotoka ne tutulako n'ebweru 2 hours nga tuli awo tulinda omukulembeze anti wabayitawo n'enguudo baziggala n'abebigere tebasala kati welcome to Uganda kati n'olwekyo olina obeera mu discipline ne Bruno Keta ina musango omusajja mwamuvuma banne muvumye Bruno ebikazi ne bimwesibako because the boy is handsome Bruno kali handsome ogena mu inbox eno sanga mwabawala bwamalo balya n'abalekawo nga mutati tamalako lwaki mwamulya ate tamalako webaka naye mwe mwennyini mwabanoonya Bruno kabalye nze kyowangamba blocking nze Junior era nange singa nali siba blocking nandibadde nga ninganga Bruno because I'm handsome I'm very handsome munoonya nze n'abakazi mu inbox Junior jangu nkulye nakulya ddi lwaki sikulya kati muli mukundya buli ne mujja Junior ekyo singa nkikombe ebimwa please leave me alone njabalopa ku police I'll report you to police bakazi mwe ne munkubira amasimu Junior nkulabye ddi onjagazaaki like onjagazaaki esimu yange tewumula women Junior jankombe ensigo okunkombe ensigo ne kufuuka oko kombe temina bitundu birabye musobola komba oli mu crop irrigation waka kunkola ka irrigation ka style ako ke baita irrigation no nkubo otuzzi waluka style bakaita irrigation omwana kubo otuzzi nasoka kubo otuzzi bwati mbokeka irrigation kati Bruno ke mu malo okumulya ibe nange teyatuwomedde oba teyakuwomedde go wana abalala chance bamulye kati oyo omukazi oyo jali yawanda alabika ali yegomba Bruno nga nange bwe mujja munneegomba Junior njagala kulya nakulya ddi lwaki tompaako nze banne nkoyo okunsabiriza mpaako Junior mpaako olweggulo mpaako bakazi mmwe nkoyo okunsabiriza nyenda kuba listi y'abakazi abansabiriza mu New Vision Sister Junior mpaako ddi Sister Junior mpaako Sister Junior nkulya ddi banne ndi buga amai buga ndi buga